Genda temo bitundu bya Ssembabule yenno wali abantu 18 babadde bayawulibwa nga bateeberezebwa okuba nti balina endwadde eno ya COVID-19 bavaako mu ggwanga lya Tanzania ne mu kibuga Dubai era nga babadde ku bunkenke nabo ebyo bivudde mu musaayi bwe bikomyewo biraze nti bano balamu bulungi era obulwadde buno bwa COVID-19 tebabulina basanyuse nnyo ne bateebwa badde awaka. Abali bateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa COVID-19 e Ssembabule kyaddaaki basiibuddwa okuddayo mu maka gaabwe oluvannyuma lw'ebivudde mu musaayi okuzuula nti si balwadde. Abantu bano abamu baava mu mawanga okuli Dubai, Tanzania n'awalala era nga baggyibwa mu maka gaabwe ne baleetebwa mu kifo ekimu e Ssembabule oluvannyuma ne baggyibwako omusaayi ne gutwalibwa Entebbe ebyavuddeyo ne bikomawo nga bonna 18 bali bulungi. Wakati mu bukuumi obw'ekifo babadde nga babadde tebaagala bannamawulire kugendayo twesolosozza ne tuukayo era tusanze abantu baali mu kuteekebwateekebwa okulaba nga basiibulwa. Twasanzeyo n'omu ku basawo abadde ajjanjaba abantu bano nga yavunaanyizibwa ne ku ndwadde enkambwe mu disitulikiti eno. Balagiddwa okuŋŋaanya ebintu byonna bye babadde bakozesa okuli amabaafu, bulangiti n'ebirala biterekebwe kubanga gavumenti ye yali ebibagabidde. Mu kwogerako n'abantu bano bategeezezza nga bwe bali abasanyufu ennyo. Abantu b'ennambirizi mukimanyi nti ndi mulamu n'otuzinywa ebigambo bikome baatujanjabye bulungi baatulabiridde kya misana na kya korona n'ekyenkya. Kwata ku lwa coronavirus ambulance yatuzana waka tuli balwadde ne tujja ku ddwaliro ne batutuusaawo naye ng'obulwadde obwo bagenda ne batukebera nga tetulina bulwadde era twebaza nnyo Mungu. Nze Gideon Teriyitu mba kyera y'omiyaga wano twatuukawo ennaku nga 24 ogwokusatu lunaku lwokubiri. Nali nakava Dubai naye nga mu Uganda natuukamu nga 6 omwezi guno. Abantu ne batuteebereza nti tuvudde e Dubai tulina obulwadde bwa coronavirus. Atwadde ku bweru wa ggwanga ne Mukama Katonda n'atuzza abasinga ne batuwiraliikira nti tuli balwadde. Mukama Katonda n'atuyamba bagenze okukebera nga Luiza Simbi. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt Television.